And I want Ugandans to know anything that happens to me, I have got assassination threats. I have got them, and I am not going to be intimidated. And we are going to handle it. It's not anything for debate. Maama wa Faridah Ndausi afudde Kitalo waliwo abatiisatiisa Speaker Anita Among Magogo okumutta nabyo tibikuleetedde ate ye Haji Nadduli alabudde gavumenti nti singa omwana we afiira mikono gy'abo ab'ebyokwerinda abajja kulaba ekiddako. NN News Park channel soko subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Kitalo nnyo, kitalo ddala, maziga meerere twasoose ne tukuwa maama wa Rebecca Jingo Bambi ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kakati tubadde tuli awo ate n'amawulire amalala agatali malungi ge gw'okufa kwa maama wa Faridah Ndausi. Maama wa Faridah Ndausi abadde ayitibwa Fatuma Namuyomba era nga bino abitadde ku Facebook page ye ng'agamba nti bambi maama we avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mu mawulire gatufuna ku News Park channel, maama we agenda kuziikibwa olunaku olwaleero assaawa zigenda kubeera 10 wali eri Entebbe. Akatusabe Mukama Katonda ayongera okuba nti nno mugumya amawulire si malungi. Waliwo abatiisatiisa Speaker Anita Among okubeera nti nno bamutta, ensonga nno ziranze. Kaakati tekinnategeerekeka nsonga ki ezaagala okumuttisa. Jjukira nti Speaker Anita Among kaakati nno ye mukyala w'Amagogo. Ensonga zino zandibanga zeekuusa ku mujja we tetumanyi. Ensonga zino zandibanga zeekuusa ku byabufuzi tetumanyi. Naye yavuddeyo n'ategeeza nga we waliwo abaagala okuba nti nno bamutta. Anita Among yavuddeyo n'ategeeza nga okutiisibwatiisibwa kuno bwe kumaze ebbanga, wabula ng'abadde yasirika naye olw'ensonga nti nabo balemeddeko abamutiisatiisa, y'ensonga lwaki avuddeyo okutegeeza eggwanga nti munnange essaawa yonna waliwo abaagala okuba nti nno bamutta. Si asoose okuba nti natiisibwatiisibwa, bangi be bazze nga batiisatiisa era munnange abamu bamaliriza nga babajjeewo obanga battiddwa. Naye mu mawulire ge tufuna ku News Park channel, ababadde abakuumi ba Speaker Anita Among munnange bakyusiddwa ku nsonga ezitannaba kuba nti nno zitegeerekeka, naye zandibanga zeekuusa kukuba nti nno atiisibwatiisibwa kati bamuwadde bakuumi bapya. Katusooke tukuwe Anita Among. I raised it because it has been overdue. That's one. Two, and it was in relation to the issue of Ugandans that were being talked about. Because if that can happen to me who has all the security, what about a solo? Anita Among avuddeyo n'ategeeza nga ffenna we wataliiwo munnange ali safe mu ggwanga lye olw'ensonga nti olaba ye alina obukuumi atiisibwatiisibwa, naye ate ababaka abatalina bukuumi, naye ate munnayuganda atakuumibwa. Munnange avuddeyo n'agamba nti gavumenti esanye okubaako kyekola ku nsonga eno. And I want Ugandans to know anything that happens to me, I have got assassination threats. I have got them, and I am not going to be intimidated. And we are going to handle it. It's not anything for debate. Mukumwanukula Ssaabaminisita Robinah Nabbanja avuddeyo n'amugumya n'amutegeeza nga gavumenti wegenda okukola ku nsonga y'okumwongera abakuumi. Gy'oli ababadde nga n'obukuumi tebattiddwa. Right Honourable Speaker, I want to commit government that we are going to handle this issue with the utmost urgency it deserves. You will be protected, and I know God is there to protect you, and nothing will happen to you. Speaker si yekka ali mu kutiisibwatiisibwa okuba nti nno attibwa, naye munnange n'omubaka omukyala akiikirira abantu b'Emubende naye ali mu kutya olw'ensonga nti ssaawa yonna yandibanga naye attibwa. Ensonga nno zeekuusa ku ttaka era nga mutiisatiisa ye mwami Komuhangi Johnson. Ono nno yamulabudde mbu ajja kujja mu Parliament abeere nti nno amwambula
ajja kubeera nga amwambulira mu paalamenti oba si kyo ajje n'omulambo mu paalamenti. Bwe bityo nno we biri katukuwe akatambi kano nga Komuhangi agezaako okuba nti no atiisatiisa omubaka. That's my fucking land. Don't tell me crap. That's my fucking land. And ngenda kuyingira mu parliament muno. Ngenda kwambuliramu. I'm telling you. Okay, I have no you cannot problem be stupid with like that. Kakati kanzianzi nsala omuntu omutwe ngulete mu office yo. And you know the person you're dealing with. Genda ogusala ogundeetere. MP, honorable Gus. Genda ogusale ogundeetere. Who are you? I'm going to deal with you. I don't care, but I want to my people to get justice that they deserve. Kati simanyi oba agenda kutema gwa mwami wange oba gwa mulonzi wange emubende oba gwa maama wange oba gwa muwala wange oba gwa muntu mulala yenna oba omubaka omulala yenna gwanga gwagenda okundita yagambye ejja gunditira mu Alhaji Nadduli avuddeyo n'atabukira ab'ebyokwerinda n'abalabula nti singa mutabani we agenda n'afiira mu mikono gyabwe abajja kulaba ekinaddako. Omwana we ayitibwa Jakana Nadduli yakwatibwa era nga tebamanyi mayitire ge. Okusinziira ku Nadduli yagambye nti bagezezaako okumugamba ebifo mutabani we gy'ayinza okuba nga gyali wabula tebannaba kubeera nti bamuzuula. Ono alabudde gavumenti ku bikolwa by'okutulugunya abantu naddala abatakkiriziganya na gavumenti eno. Katubeere nga tumukuwa. Bangambye nti ali Kireka, ali Mbuya, ali Kusembwa nagamba awo okuyiga mu ngeri awo navaawo eno gavumenti yange baganda bange bwe twakola nze simugandira kubaako kyakoze naye ŋŋamba enkola si ntu bamugwiranga eggunju bwe ligwira enkoko. Eno gavumenti ffe twagizaala abagikulembera be baffe. Tewaaliwo omunyago gwaleetebwanga gwa muntu omu abantu 10 ffenna twagira waki era senga tena twekyangira eri mu nsiko tebaalivuddeyo nga kati bafaanana nti batweggyeko kino omukono guno ogulaba guvuga nti gwe gwakuteekayo era gwe guli kujjayo. Alhaji Nadduli agambye nti atawakanira mutabani we ayinza okuba nga ayina bye yakola naye engeri gye bakuttemu ensonga zino si nnungi kubanga mutabani we mulwadde ate nga gye baamutwala ayinza okuba nga atulugunyizibwa. Naye azzeemu n'abalabula nti singa afiira mu mikono gyabwe bajja kulaba ekinaddako. Yakagwa ku accident bamulongoosa ebyenda kimu kyali kikutuse nekimala ebweru emyezi nekiryoka kiri kikala ne bakizaayo bakaddawo okutungawo wano ebigere bino wansi seminti yalya ngeri gye baba basomera ku pikipiki seminti yalya ebigere ne bisigala magumba ne basala ku makugunyi kuno ku bisambi ne babika ebigere. Olaba omuntu oyo oyinza omutwala mu kutulugunyizibwanga okwo naye bw'oba otulugunya wabala kwekumira ku Newspark channel obadde mulabi mulungi. Katukujjukiza okuba nti no olikinga video eno leka obaka bwawo mu comment section kwosa n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe. Beera bulungi, weeraba.